tugezeko mu Endobeso tulabe munnafono ye agamba atya. Hello. Sebo. Wanje Sebo. Nzaba mpita mukunja mu Endobeso wano ku mu program sisimuka. Sebo. Ku Beat FM. Hello? Ku Beat FM. Ku Beat FM mukunja bali kunkubirako Sebo. Nakuneza message nga kugamba nga njagala amanya gange bampita nsubuga. Nansaba nkeberereko ku mukyala wange oba njagala mukazi wange oba tandiko. Mutima gwe gunda mutabanga atandiko bulungi naye ate nga nze muliko nyankeberere mu nkonda oba ndiko. Obeera naye? Sibeera naye namupangisiza ennyumba. Naye nga nali era muyita gye tubeere fena nanga nsooka empangisa enju naye ngipangisa kati buli kaseera alina bwangamba gamba kino kirya kusaawo ensonga eziryawe zitakwatagana. Kyokka nga kuwamuyita nti mujyawo tubeere gwe naawe n'okwata ssente n'opangisa ennyumba ate omukazi n'omuleka eri. Nagipangisa kuba teyali ayagala kye yali ansabye. Kati gwe naayogerako naye? Njagala kusooka kuya sala kusooka kwogera naye bwe naaba naawulira kikyabaagize bwe naalaba nga ndiko naayogera naye mpulira. Sebo. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Katulabe. Hello? Hello? Wanji? Jebale. Ali nawe jera. Oliwa njagala kulabako. Ndiwaka. Ndiwaka. Mbadde njagala kulabako. Ndabako onani? Onani? Nze Robert. Gwe Robert? Ndasi kutegedde. Ngate gwe wampa essimu. Kutegedde seko nzijukije Robert owaawo. Mbadde kakati gwe ndagirira w'olinze nzije nkulaba ojja kunzijukira. Gwe ndagirire uwonze nzije. Kati nze ate gwe otamanyi bannange. Abawala kati gwe nkulagirire omale gajja gy'ota omuntu kati sooka ondagirire ewuwo nzije nkulabira awo then bw'onontegeera nkulagirire ewange. Tekalambye agasajja mumanyira ewange oyagazaayo kigwe ndagirira nzije. Ati nange nkugambye anti kakati obuzibu newe naakulagirira tomanyi nga bw'ogambye njagala osooka ondabe. Gwe ndagirira nzijeeyo. Nga wamaze tugamba agasajja tumanyiira kati tumanyiira ku ki? Gwe lwaki oyagala okujja ewange? Okujja ewuwo kati musango kati gwe lwaki oyagala okujja ewange? Anti gwe okubye. Oba tonnantegeera oba olowooza ndi muyaaye? Era muli bayaaye abasajja b'ennaku zino temuli bantu. Sya kati nze ndowooza kyogamba nti tobeerangako na musajja. Sibeerangako na musajja yenna. Sibeerangako na musajja yenna. Okyali mbeerera? Era ddala. Ate gwe wagenze okunkola nga gwe wagenze okukola nga tekimanyi nti ndi mbeerera. Kweyenjogera sya toyinza kuba ntobeerangako na musajja. Kale oba okubye ng'ekyo kyoyogera ajjako. Kakati kyokka amazima go gali nti nkwagala. Anti oba njagala ndagirira gy'oli gye mba nzigyabula tolina kunsanga wange. Kati ewuwo eriyo ki? Ewali naye twale eriyo baŋŋamba eriyo kyova olaba mbadde nkugamba nzija ewuwo. Eriyange? Eriyo omuntu kyogamba obeera weka ate nsubuga. Nsubuga? Nsubuga?
Kyokka ndi musajja wattu kati gwe okubye oyagala nsubuga oba oyagala Etegeeza nsubuga tomumanyi. nze nsubuga simumanyi n'ekitookera ddala ensubuga asomba amazzi. Asomba amazzi wano mu kisaakaati amazzi gaffe gakyankalana kati atusombera amazzi ensubuga. Mukozi asomba amazzi ne mumusasula. Netumusasula netumuwayo ku mmere bwekityo n'amala n'agenda n'adda enkeera. Ng'ate baŋŋamba asulako n'ewuwo. Osulako n'ewange. Ani yabigamba ebyansubu. Kale nja kukubira nkulagirire. Kale. Okirabika obadde okyalina ensubuga. Naye oteekako n'eza transport kuba sizirina. Naakulagirira ng'ojja eno. Nga nzigeeyo. Lwaki togamba nsubuga naakuwa? Ate ensubuga nkugambye asomba amazzi. Mukunja omukazi ansombesezza amazzi oyo. Ensinzibu bannange. Bite FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga abakazi beebo. Si bakazi bokka buli omu kyetaaga mukazi n'omanya woogwa eri omuntu gwe guweesibako. Mukazi yayogedde agambye nti oli asomba amazzi kyokka omusajja akola mu banka. Aliwa ono akola mu banka bwe yamugamba akola mu banka naye ono agenze kugamba oli asomba amazzi. Akola mu banka tebasobola mujevuna kutuuka kwekyo. Omukunja Nakachwa ne Amooti mu balanguzi bakusanyusa ku makya kuno. Omusajja bamusombesezza amazzi. Naye yeddala ng'akola ki? Akola mu banka. Tekisoboka. Malaali era abasajja abakuba ku kajegereba bamunnanga omwami yajjayo omutima n'omusayi gwayoza Bujumba Sese. Webale. Naye bannange mukonja abakazi oba kiki nze bebi mase ku mukisa mpewo nateete olaba gwe mukunja funa mukwano gwo oyo omukazi tayagalangako oyo omusajja n'olunaku n'olu era oyo omusajja asale magezi malala oba omuwe ennamba yange. Bebi mase oyagala kutuula mu ayagala kwenyiga waawo. Mukunja nnyumidde n'enkamala owaye omukyala ansombesezza amazzi. Abasajja bajja kakasa be baalutandika nze maama Eriya namwe bali kuweereza. Ffe twalutandika naye temujja ddumaliriza. Buli lunaku tuyiiya. Okimanyi nti abakazi kati bakopa basajja obukodyo bwabwe obw'obwenzi. ono Saalo Ngumayanja oyo omwami omukyala amwesonyiwe muyaaye. Ekyokubiri ali mu bupangisa amulekerera ndiroodi bajja kutunka naye ekitegeera. Saalo Ngumayanja ndi eno Luweero. Saalongoloza ennyumba eneemulemera osasula ono nga mugezi. Kagwa Mustafa ni miti ebiri bamunaanika. Mwana akawala nsubuga Kamulabisizza nnyo. Waliwo ebintu ebikusukkako bw'asomba amazzi naye omusajja oyo amanyi nti ali ku muntu omukyamu era wembanze musajja gwe nkuwa amagezi nti omukwano gwo n'oyo omukyala gukomerwa leero talina gyakutwala oyo si nnamba y'omukwano weemaliramu bwereere. Nasazi Monica. Lwaki ogukomya gwe wagutandika? Ekituufu mwami nsubuga ategedde waagwa omuwala ye tamwagala mwesonyiwa muveeko taddamu namumalirako obudde bwe nsigadde nze mukyalo nsala ebitono. Abo byonna mubyogera ategedde waagwa nti omusajja omukazi alabika tamwagala. Naye gwe ng'olaavu eri mu 180 gwenza obitegeera. Oba tobiraba. Omukwata n'omusajja mu buliri n'ogamba mbadde ndoota. Abakwabula bobolaba nga abakyamu. Oli akugamba bakuloga nti nze bwe ntyo bwe nazaalibwa.